mama wo. Kookie kana agendako. Minister kwata kasata. Minister mwaka sasa. Ekitiibwa kya Buganda kyavanda naffe tukikuumenga. Nnyo omukisa minisita wange nkwebaza nnyo Katikkiro okupa omukisa guno Mukama akuwangaaze Ssaabasajja Kabaka wange era nga wagambye minisita ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Buganda kubanga yesoose okutuwa omukisa nadde njogerako n'omuntu n'aŋŋamba alima nenfati nemugamba nti CBS terefayina bwe bitakubako oba owulira nga waliwo ekimiisinga mu muziki ng'enjogera ennaku zino bweri tuguyita muziki Katikkiro oba owulira nga waliwo ekimiisinga oyagala bakubeko Katikkiro Ssaabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyo okuteekawo platforms ezo platforms bazitebateeka emikutu egyo egisobola okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako wetutuuse manyi kikigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde okikola lwakuba nti oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda erina okutwalizawo. Weebale nnyo, weebalire ddala era naffe tugenda nenga tekwogereka kati n'olulala naye batukkirize tuguleyo emizinzi 100. Ambogerwa ennyimba za David Lutalo kapapaala n'ennyimba zazayimba waliwo yayimba ne Karo Nakimera nabo banyumira nnyo kabisikandagala otulenda kakwogerera naye mbadde munenya nti mpaka ezo byonna nga takiikanga kuvuga omusajja yeddira endiga so nga ate byakola tubyagala Mukama awo munkwaniriza nnyo nebuze nabo ekyamazima ayagala okufuna emikisa ono wayina okusibira kubanga bwekabanga akatale kemukoleramu baba byemukoleramu ono batunulidde kitegeeza nti wonera wenyina okusibira ndyoka musaasaana munokoze bulungi okujja era olw'okubanza nsanyuse nnyo okulaba David Lutalo kanambire ebintu ebikulu bibiri kasinakwogera kintu kirala kyonna. Ekisooka Ssaabasajja Kabaka yasiimye okugenda Ebuddu gw'omukaaga nga empaka z'emipiira gy'amasaza giggulwawo eby'omwaka guno. Babadde bakyogera badde ntuulira naye nga sinaba kuva mu nze naye bwe bangayidde Lutalo agenda kundaba ne nga kanjogere nga waali. Ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka yasiimye kennyini okuwubira abaddusi ku misinde gino nakyo kanjogere kuba David Lutalo aze okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Nga 3 Julayi nsazeewo mbyogerere wano kubanga naawe abakugoberera bangi era akakasa nti Buganda osaba na kati njogera nawe abalonda bakutte kamera osaba babiweereza butereevu. Nze okuyimba oba ebitone nkiraba ng'omulimu mulala gwonna. Naku 2 emabega okuva leero nabaddewo mu Bulemeezi ekyabadde kintutteyo
ye kaweefube wamanyi teriimu. Ate wiiki 3 emabega nali wamu n'omuyimbi Spice Diana, kubanga gye nabadde e Bulemeezi ne bannabitone nga ggwe oba olugendo ligenza okulaba mwenna muli ku mulimu gwe gumu, okubeera n'ekitone n'okikozesa obeeranga n'omuntu alina amaanyi agakeera n'akwata enkumbi n'alima. Era njagala bannabitone omuli abayimbi, omuli bannakatemba, omuli abazinyi b'amazina, omuli n'abo ababiwaniridde nga Yasiini Kaweesi, okutwala nti guno omulimu buli lwensanga bannabitone ekintu ntera okukyogera naye ngenda kukidda mu kubanga bwe mbadde sikusinkananga mu muntu. Bw'obanga tomanyi nti nno okuyimba mulimu ne bw'oba olina eddoboozi eriringa ennyonza togendanga mu kuyimba. Bw'okutwala nti mulimu gwe nannyiniko ogw'osooka okuwa ekitiibwa, okeera ku makya, mwabayimbi mulina okeera ku makya ne mukola dduyiro. Tosobola kubanga oli muyimbi nga teweesobola n'otuuyana obwongo ne bweta n'osobola okuyiiya obuyimba obunaatuwoomera, n'ojja ku stage olina amaanyi mukiyita vayibu. Bw'owa vayibu abawagizi gwaze ku stage. Era nze yana nembeera ku TV nelaba omuyimbi nga ze namulaba nga yenna yakoowa dda yaggwayo dda tasobola kutuwa vayibu. Omuyimbi bwe bakugamba nti ogenda kuyimba kati k'omu, oteeka ogenda okuyimba kati k'omu, oteeka ogenda okuyimba kati k'omu. Leka kugenda kukwata ebivulu 10 tojja kubisobola. Sente ziwooma, tezikoowa. Buli omu azaagala, tosobola kuzikukuta. Naye zino ezisoose wano ze zigenda okwonoonera erinnya kubanga tewasobodde kutuukayo, abantu ne balwana ebijjalo ne bifa. Kati erinnya bigera lifa tekijja mangu, kijja mpolampola nobeera nga bakukoowa bakwetamwa. Omuntu yali ayogerwako ogenda okulaba nga takyategeereka. Nkwebaza kubanze gwe nkulabanga watwala ekitone kyo ng'omulimu, kyekifaananyi kyomba. Siwuliranga bagenda Lutalo ono bamusanze agudde eryatamidde. Oyinza okuba emunyenye mu kuyimba n'otamiira mu bantu. Abamu tebakimanyi tekisoboka. Bano abakusuutasuuta otambula n'abantu bangi balaba bano olaba bakusuutasuuta basobola okutuukako. Bakuwaanawaana wano, bano bakuwaanawaana naye sebo baali ludda oli yayimba atya baliwa. Abakusindika ate wetubira ne bakuddukako. Kasita otanyiikuka, olwana, oyogera ebitajja. Omuyimbi gadde Lutalo erinnya ly'olina, naye nze nkulabanga omusajja omuyiiya, nkulabanga omusajja omunyiikivu, nkulabanga omusajja ayagala kyakola. Ekitiibwa ono bwe yangambye nadde okudde njija kuyiiye nno, mirimu mingi, okudde njija kuyiiye. Awo nno nkwebaza okutegeera nti oli ku mulimu, era nkwebaza obuteekola busolosole. Era ntusaba nga bwe nsaba ne bannabitone abalala babe n'amaddu mu mulimu gwabwe. Mu Luzungu, to be sufficiently ambitious. Mube n'amaddu mu mulimu gwammwe. Okwogerako ku CBS, ku Telefina, ku DBS tekimala. Ate ne ttutumu temukkiriza ttutumu kubaziba maaso. Manyi
Muganda agamba nti akasukka omumiro tekabalwa oba oguggwa tekubamuka. Kyengezaako okugamba nti etutunga olifuna leero yenkya bantu babeera biri. Kyengezaako okugamba ebyaliro bireme okuziba maaso obeere ng'atanaba kulifuna. Kubanga minisita akugendeko ng'obwetoowaze, obwetoowaze y'entandikwa y'emirimu gyonna. Nze kyensaba okole, kyensaba abayimbi baabo mundaba oluusi bwefuna akadde nenzijja mu bintu byammwe, kubanga njagala mutegeere nti mulimu nga bwe nambula abalimi, nga bwe ngenda mu makolero, mundaba nga nzigulawo amakolero. Kyekimu bwe ngenda emirundi egisinga obungi edda nanyumirwanga kubanga banga n'eddembe lyange teryajja mumanyi. Twagendanga mu Afrika otiryamumanyi. Nenzina abazire n'essaati neyentoba nenkwata ku mubiri. Kati bwenzija kubanga abantu bonna kamera zonna ziriko si kyawo. Minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuza. Gwe mu ngalo. Omukulu wa Buuma. Nze nayimba tya ne siteera, Ssaabasajja Kabaka, asaanira afuge Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyafa naffe tukikuumenga. Mukazi uyu Muganda wo Kitawakirako. Omanyi tuli batono twekumakumanyi. Kuba bangi nina kuba ba mutindo. Kati manyi nti yasiini yali mu bino promotion naye manager we yange ono ye manager kwani eri oli wanyonyi ki webala omulimu Nayo erinnya waggulu awo ku kifaananyi. kubanga ebintu bya Lutalo tubyagala nnyo. Nze nnondola nnyo ebintu by'abayimbi bonna ate mbirondoola okufunvi nnyo okukola n'otuula awo notako obugundi nowanika n'ebinkawooma nnyo ayimba kawo oyagala nkukwasa akasaati Kale bana kutweyanziza ono wange oyo naye yatandise n'okuyimba onoomuyamba n'omuyigiriza buli kitambula yatandise okuyimba kayimba kayayimbisa bulungi mukozi waffe wano ku rediyo naye yayimbira akayimba awo omusomesa yagenda n'amugamba nti nno kati yagenda n'amugamba nti ayagala kukola ku rediyo omusomesa n'amugamba ebigambo biyitirivu katono abeeramu kasuubira amanda buli nnaku nejjo nakuwulidde mwebala emirimu ono ate yaani jangu ono naye management ate nga muyimbi yomu ali ku management erimu abantu bampita Kulamani Kawoya Kulamani bakuyita oba lyerinnya Kulamani bamuyita Kawoya Andrew muzukulu wa Kasujja. era otekukuba muzukulu wa Kasujja undi atali okuyimba naawe n'omuwala ayimba kati nakusoma
Kabaka yabawo omulembe guno gwabavuga gwamulungi kale mbasiibudde Katikkiro wamawulire omusika kyomubeerayo kikute bagambe naye nze Mutugambireko Katikkiro yali ayagala kweyerusa. bagambe nti nzija bamukwata bukwasi n'ekikebe ekikebe twakimujja mu ngalo nakyombuuza ekirala kale Katonda abakuume